Zabbuli eya54 ya mukulu w'abayimbi ey'ebintu eby'engoye, masukiri ya Dawudi. Abazifu bwe bajja ne bagamba Sawulo nti Dawudi teyeekwekedde waffe, okwesiga Katonda mu biseera eby'okweraliikirira. Ndokola, Ayi Katonda, olw'erinnya lyo, onzigyeko omusango olw'amaanyi go. Wulira okusaba kwange, Ayi Katonda, otege okutu kwo eri ebigambo eby'omu kamwa kange. Kubanga bannamawanga bangolokokeddeko, n'ab'ekyejo banoonyezza emmeeme yange, tebateeka Katonda mu maaso gaabwe. Sela. Laba, Katonda ye mubeezi wange, Mukama ali wamu n'abo abanyweza emmeeme yange. Aliwala n'obubi obwo ku balabe bange, obazikirize mu mazima go. Ssaddaaka ey'omwoyo ogw'eddembe gye ndikuwa ggwe, neebazanga erinnya lyo, Ayi Mukama, kubanga ddungi. Kubanga anzigye mu kweraliikirira kwonna, n'eriiso lyange lirabye bye njagala nga bituuka ku balabe bange.